This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Na Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman live okuyira emitwalo 10 yebye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku Joint Color Solutions paka last makindye na ku Serena Hotel wanyene Saturday nga 22 Bredo Hotel mukono ate ku Sunday nga 23 Madia Flame Masaka wono omutwalo gumu VIP emitwalo 2 Irene Namatovu yasinga mu kyabaita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egate ngoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bidye be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana by'eskoba bimadulo tuwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala twagidwa KCB Bank Newman's bakola obumpwati Victoria University Uniform Pepsi Mount Caleb International School Bwalula Geneva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujjere kutoka ntoko ndimbuzi ndi hapo ala bora babaddi abakyala wale somoyo mbenye katonda ya chembucho genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa waitista premium detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, good morning, good evening, good afternoon, and welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako rairo nine shower, omugaga wa shower unfiltered. Ye shower unfiltered eri kuchi. Jeri just enegeza mutiyaba yamanye bizibu byayo. Manye mutiyaba yafukanga kanisa kiddukiro kya bononyi. Buli abako ebiganye mutiyaba naye shower unfiltered yendi wano. Nze content ya mugwako abantu batawanya. Okubafuna. Wao nakulumira tosekera ngo omuntu ali munnako mukwano gwange omu ngo tutogerera yote meeting ngako naye ngali mu industry y'akantu natukaketseranga mulaba ng'akola views nga 2 4 hours ali mufuata nicheyo chamuli amuko season yawo kati nga inda video zengaseka Nogabo omusajja ali kuchi mukazi mukazi nganseka nga oh my god what is this chantukako just of recent bwana nayo jukina namwe chikonde sidi kadijwa na YouTube na tabachimanyi yeta go budde YouTube mulimu oyina tula wansi nolowoze nchatukoze tutya enchani nani ampachi kajukira ndi busy no ku training nkuba kasajja siri wo full time
oboli yawo ina kukubira simu abantu banyiza shawa nine emboozi eno nenjukuwa oyo kujja kabata ina byanyumya emboozi yange erifade no muyita omusajja nanyumya emboozi ngebowa nga tenyuma omayinze kyenkola mbande mu interview kasatu nyumya eddakiika 2 nga naye kubira namugamba hasaira sikatemi bagenda kagala kano bakutemye ku TikTok owedde sijiteekayo nenga akumedde sikanga 10 2 nagamba shewanze abala kati abatali mu kuntawanye nnyo nakyazayo single mazo mukati buli single mazo akubiranze ayagala kwate yo line dikira abakuyamba bangi tuteka nyini netaga buyambi ate stories ennakweza abantu tebakyagala nnyo kati ne ate abantu bafabe yo bakolima kati watu kanyone 20k fetu kuzimbe fetu kufollowinze kati ndi awo chane negeza munesa mukama katonda ansasire nga tuvudde mu kikonde ndawo banadde engulu kati mama sanyalaze nkomye museye embozi ya mugwako blood bino biringa muyimbi tosobola kuyimba mwaka ku mwaka nga gwaliko oyagala toyagala wabawo time okola ki kati museye ali kuki yali ndi mutegekera kivulu nakuzo mwezi 5 September mutala kula bonta nabakodde kivulu nga abaliko obulemu nakoze kivulu kyabaliko obulemu nakunganya bandi nembagwire ebima bya bandi bali mu training ne buno bali mu bakola buli wakweli bali mu rehearsals bali kula bonita natadde yo show yabwe yanonye ba sponsors gwe nalaba kyaziza koloba inze koloba buli mulema nze koloba taxi maxado nina oyo salana misango sala shotibo namba kyaziza ne mama ona yemulema anzaira ddala si mulema hawo wange nga wa macha tiri ono go waleta siye mama wo oyo mchala wa tata wange nira nze mbaita ba mama ne kati nzanzala wa machantiri nnyo tasobola kujja mu kamera yego nakugamba bano ge bali bava mambo ekizigo mawuti oli ata nalabo ono ne ngamba nayo ono ngate byo watugamba sibye byo andi kati nze mbawe kitibwa bonna nti ba mama bange ne utata ne waba ina kakwanye yo nze dawe wakanyanjulira kafukira mama kaita ka mama Jesu kaba akatoka inzo zigwamu era mugamba tabonse mbere zango asigazeyo nemze wachakwanira ddala sebo yajuga tyagala nafuna makasanyalaze ka TikTok okamanyi bakadde banene basoka bamukubira abakadde bamulaba bakadde abaana abato kasuku abaana abato bagala nnyo abasajja abakulu abaana abato bagala nnyo abasajja abakulu kale bo balina believe katale bwe batyo baba wira bino ebibozi byanyumya nga bwalina amataka wakoza atya biga kangenefune haje mubbe ne bino biyetenda amaanyi gampala amaanyi gampala abana bagala nnyo experiment alabeko amaanyi haji gamuwala amaanyi kigagamba sayira siwande jenga ebintu biringa wogira monde okategedde bagala balabe haji amaanyi kigakola ki galina kati alina inbox lwakwache namukola TikTok onzenjirwaninga kati bya kajja nkaisike wanisa haji waffe bikinga mbulookinga ngambulookinga simukiriza kusoma message ezo namugano postinga go posting ninefuga bi Museveni bitono nenga ategwe mukono gw'ekyuma gwe nno mutekako ayagala postinga buli kimusala mu maaso asano downloadinga video gweye munyemedde ate nagiza ku page muyigiriza agitekeka ku gundi ku WhatsApp ye akakuplayingira wano ka audio ogenda kakasandi yabaddanka aba yangambi nayo ofuga bubi mpayo page yange kabake kano kusaba kwa bannobo okuboma nejinga nawe oli manager atawuliriza kusaba kwa bannobo okuboma nejinga oli manager dictator akantu kandi wagadde nze nakakusaba kati wiki namba ala inaje agenda okuba kalago nga simaina gano kasaayo toli manager mwangu ngezeza ko kokana sicha postinga sicha kola ki niwe nsaba kantu kange kamuko postinga no mali mwaka mulamba to postinze kati awo tuba twafunyemo obutakanya tata n'omwana tata n'omwana kati anijukira naye tomukiriza kupostinga bajja mukozesa ensobi yamanyo ino okuba wakabi olina obba ngo postinga nati munyonya ne mugamba waliwe walina amasanyalaze twalina postinga kwa gwa ina akati kati kaba kawedde oba tolina content don't post linda ekijja kikole ki right now mwina concert nga 5 gw'omwenda muganda kola liaso content nandi mukwavalinga tugenda biteeka yogenda bawazi interview alina speed governor muyemuli aina speed olalaba maze wiki namba dikateka yamana asizwa ndi kuno mulimu bifanga yakajja ita simanyi
we twayitako mu bulango langa namulaba ng'akuba obulango neŋŋamba zeeyi ng'ekintu akisambye mangu namutwalanga lyo naweri yansanga nze nawo ku bagagga kati mutwala n'abojjera ku bagagga bange ate abaali bangu babo kati bakomerawo kuono wekiba ebya bizinesi obimanyi anti batwagala oyina amasannyalaze kati wegagenda awo nensooka nendira ku muzeeyi kati nagwe kati ndi ku gangi nange nabanga akamiza nga neripye gwe wendi wekola business nze nagamba abantu mu bulamu bwange nze Kasuku njana kyusa linnya lyange lwakuba boutique yange bajja gitwala andi wokyusa username bagitwala zinja kweja ko shower comedian ne tumeshawo omuyiribi anti nze ndi ready okukola business yonna nze sayingira kantumbu nzije nkube Kasuku mbe w'amanyi nfuka YouTube wakabi my mission is to have money nzaziro ngazi ngafuna kwa kasente kubula ne wasiba YouTube asinga sekuma ngo kubera mbo comedian asinga nze mbuza amoti dagoti wabula ngina ku stage bampaye miliyoni nyangi nze sagede ekano dayo na akasente ko era wonsanga mu nsero yencha Kasuku tewewunya wonsanga enchanga nawe nyimbo bupale tewewunya nze gole yange kufuna sente ononya sente nze sajja mu business kulwana muntu yenna oja kuba oli awulire nga ndese oluyimba ngotani so yimba neza bayimbi nzagalako kwati ndibali ya zahabu ere no bato ise wao senjagala Kasuku kufuna sente inze hani kati buno bude Kasuku nkubulire buno obudde tukizenga mu comedy industry sikwemala mu manyi ne wonazanya comedy yenkana papa bana Uganda bakitekaho amoti comedian waabwe sijja musinga kankoleyo kyensobodde mu YouTube aba YouTuber ne banajja kati obalina ile zigenda bammo kubasula butakiriza kalifa wa mtu akiza daswa isotula kupano nawe nti Kasuku is the man tetubera mbegane tugamba agende kalizana lezo bilioni 5 ngamba basajja batuwa disente za fe yasi omwaneka ali we kabwe manyinte singa zijja no sendeka mu office ya inzo okubiri nyamwegere omwaneka ina mwembera omwaneka tajja biri nyamwegere ka safe tu signing eno na yene wasigadde obera bera kuchigumo ma enti sente wezi kati bobo nakola business edanze ngamba nyaba tokuma balabe baluberera nzo unako lwaliro nso kubanga muti abasimwagala nene mbasimwagala siva yonyo openire kumugamba nti muti aba wantama handi chalo yagala nentula monga tani nabi netagata nga no munonya singana lisimwagala nga musaka embere akolera Kasuku zinda sairasi fe twatu agitulaga kutegedde bulungi tokuma balabe baluberera ngona wangula mu dresseno mission yo kugaggawala kube kunonya sente nze ne wonsanga ku mudala nga nyimbo upale guseka kwata video nze nja buyimba andi nagamba abantu Kasuku buno budde ku myaka gyendiko okudda mu kyalo nze okusula mu kalina mu kyalo nsula mu mwali Kampala ogambye nti ki okusula mu kalina mu kyalo nsula mu mwali Kampala kalina yo mu kyalo bagamba mbo ojja kulima osaga kalina zo mu kyalo zeetaaga bano ba myaka 5 6 7 ng'okera kuwulira bunyonyi buyimba buno budde mukama wampa sente nsogane ngule takali yango obeyo wa kwa level je niko Kasuku buno obudde nsokwa na milioni 10 nengule taka ne milioni 10 zino izigula Kampala niso gule take kyankwanzi yikazange mmeka nsobolo gule ese kusula yera se kubeerayo noteekayo property yange nekola ki nebaayo Kampala wega nange emyaka gikonyenka gane manga dibiganyi sogane neba ke kyankwanzi nebo ni emyaka gyendiko okudda mu kyalo okusula mukalina mu kyalo nsula mu mwala Kampala kwegamba mmwe muyimba sijja kuva Kampala ng'anyi andi gami no pale babakazi nja buyimba eyeyita asobola ntwala Red Button yako kama sijja kuva Kampala ng'anye sijja kuva ku Mulama ng'anye nemeddeko ng'anye eyeyita asobola ntwale negwe kati Kampala ogenda muwangula ani nze nkugambye tuli musho tukwata nze gambye akola kanamba eyange you'll call me adesebo omusajja omunyomerawo nagenda nentunda spare kankunimize ali ntunda spare wa kiseka kale kanemekoza nalesi tunalika day ngambira ku maduka g'abantu awo omusajja najjira ngoyo bazzi bali mu bisaati saati era nkogede bali kuba muntu w'abantu omusajja ajja ngali mbiguyigubiye muchafu najjanga nonya gundi yingine ya gundi ya Isuzu emuga ya milioni 3 nganjala atambula agende nangamba okakasa muvubuka batebanga wa kiseka babine mugamba milioni 3 obozi nanga nkutwala weri ngama tugende ngamtwala ku dduka lya Busaid ngaba mwotwa ngaba mwoyini nenga milioni 3 yali yameka milioni zalinga 12 18 ne muzirya ne Busaid ate wache sekka
bo basajja basiramu abasinga abaliyo nzijja nenkwata kasipa akapulaga mu dduuka lyo ka mutwalo nenkajja mu kasuku nekakuguza emitwalo 10 Usai nakwata omwenda nagumpa nasigaza ogumoro 10 ogugwe era wali twatsa butesa demugamba kale kankuweeyo kwena linze nde ya maduka g'abantu manya abantu abo toyina dduuka lyo tulako lintu liryo nayo bira kubbalaawo olamu tyaba ayitawo bannange njala gundi nti boss wange tukoze tti 17 bera kawda kikabino oyingire okumaona ki kyayagala zinabeerako mu mbeera kasuku nga sina sente zira kyamisana nenga ate nze nsinga okukkuta lindako nga toyina sente zirya kyamisana naye nga ate bafule ngamba nzikusisaawa bina mbuzanga ntikola ntya era wali abantu bali mu mbeera eyo gye nali mukko awo mu Kampala mu paaka taxi paaka togula mmere emmere bagirya baddaka n'obutalya okola otya bwolaba n'aboolugezigezi 7 nalusa 6.8 nze nnokuba nga nkola ki weefulamba olya kawungeezi kati bakuletera emmere kasuku emmere mu kibuga ebaako ttooke muceere kawunga lumonde ne kabalugu naye bagamba nti munaye abo abantu basinga okulya obulungi kati gwe kasuku oyagalako ttooke na muceere obeerawo ne balugu kati nze wenza kutandika mboozi ne bananga amina afumba emmere ayina kabalugu kakalungi nakakwata bwinti gwe kalye kabalugu nze sagala kabalugu sagenze jala muceere osibana sanza ko emmere ebyala ne obo gitimira nogamba bampe muceere ngako yonna akoyonna obo obusujjusujju bulumondo obwo fe twalyango obwo kati plate 7 ng'ogenda oli obwo webuti bugenda okuziba ng'oli mu kufungo savings sente zo bulungi nnyo nga tospendinze bujuice oguze katunda liko bwomala okulya emmere tosanya juice alino mmalamu obo maze okukutumyako half obo ngambu malamu bunyoko bujuice abantu 6 naye amateeka ag'ekyo tolina kwenyinyala oba bwenyinyaze oba tojja kulya kale ebitwali twateeka ebbali kategedde mmere yali ya muntu mmere yali ya nema yali ya muzafalu ng'alya bwafeesa muzafalu yali ya nema n'eŋŋamba oyo naye bakusiiba njala kanjire ate ng'ayagala ekyennyanja ekirimu ebinyeebwa kalina kwamba kafaanyi n'eŋŋamba supu wadda mu abantu gye bali e Kampala ng'asavaivinga wantu naye nga kyatasa kiri kitya kiri kimu afuna emitwalo 3 olunaku famire ayina okulya enkya ayina okuddamu transport akole ki kati bwali emmere y'e Kampala ya mutwalo tagenda funa kyatwala waka okategedde bulungi naye ojjoosa twagitanga mpooza obanga bakristo wakisekawo bakumanyi inze olaba te Kampala banonza senate bamanyiwo gendako ne Mowino bamanyi nayimbako engoye wakiseka mbaddeyo nga ndikaddeyi natundako change okutunda sente sente gutumeta change bano zijanzo banabando ya pia ize sente empya abaluka dabagaga mugaga yakajaga agenda ku splashinga sente mu town mutwalo bupya banka abatawanye ko simba line ngo change bawe watseka wabwero babira wabakazi ne munamayiba paka baba batunda change awo iyo business na yeri yawe yakutunda change kadi bobo muguza change olonga iyo ofuna komeka togeze oyagala emitwalo 10 mu mutwalo oyinza okumpa gwe emitwalo 10 mu 10 meka 5 mbandi deke mmeka 15 nenga ze nkuwaddemu obupya kale ngenda nga nsoloza ayi batu 5 munange bwo sente buwe kwako ng'okoze 5 jo 10 nga weriri mu sawo nencha bwoti neba ne emirimu giri e Kampala emirimu giri e Kampala omuntu akera kutunda change ng'atuulaawo n'atunda yakera mu banka nafuna sente empya ande bana Kampala munange bajjamu obugayaavu kiringa abantu bensinza ntinda kisaasi nalya bebakyasinza okuwagira abensaniya anti bagayaavu tebagala fumba abo bawagidde nnyo abantu bewandegeya era side zeeyo watambule ensaniya zitambule kusanda olaba ensaniya simagundi lusaniya simagundi bitaniya tebagala kukola naba ensaniya bo wafuniramu ensaniya ezo teziddayo kati nanti wulira business yakoma gisensebule soko gitutomere kale ensaniya babwiti yeteze kumalanga olusaniya sigera kudda mu kiyungu kyabwe kyakwadde mu kyere biti olwo olusaniya luba lwa 10 ngezi kuko bateeka emmere lwa 10 ngezi layira obezi gendo ziramuze mu lusi liko agula no mubingi nagula size nene dira segira nazisuubula teri lusaniya suka 15 mpozi luno lunene nnyo tulinga mu 3 nya kata kuguza olusaniya lwa mitwalo 7 kasuku akutede ko bumonde mukaga taksada kutera ko kilo yo muchera kutera ko ngaka half oba quarter na kutera ke toki bakaka gatoke ngaganene bakaka ke toke nga kinene no bagaba na itoke lino ne bakwata ebinyanya ne batika mu mboga bisi segera
ayinza kulekamu emitwalo ng'ebiri oba esatu ogiza wali mu kugitematema ng'omade musanvu. You understand? Nasigaze esatu. Kale gwe okusigaza olusaniya olw'13,000 shagira bulungi. Ne wachali wange gye nalaga nga yazipanga baati. Nemugamba gumani chichi wakola catering nti ansaniya. Basi kuna naye ate zibeera nnungi. Eriba lulungi. Kati kye neewuunya natuka ne ŋŋamba naye bannaye. Bano kiki baliko? Ziba nnungi nnyo ensaniya zaabwe nti bazisuubula bakola nti ebeera clean sibakubye nga business. Njagadde kulaga nti kiri cheap tekikumalamu. Sikiri kitu. Tulekera olowooza nti balina kye batukoledde ennyo. Kyamaanyi kibeera waawo. Not much. Naye abakola YouTube ekirungi kati nze omanyi wakinda kubanga nnyo omulanga nakati nkyagukuba abantu mbagamba bajje batandike ekisooka balabe nti setutuula butuuzi ne twasama ekyo kimu bategere nti mulimu nako nayintudde ku interview emwe njagala kubamenyera ensente za YouTube ng'egye zijjamu naye ndamanya nja kumenya emitima gya bannayuganda mingi. Nedda okibannyonnyolamu anti abantu tebamanyi nti nno $1K views erimu $1. Kati ekyo jja n'okibannyonnyola naye ng'oluusi okyaziza omuntu omumadde transport okoze otya ayonoonya obudde bwakuwadde emboozi tenyuma era nze nabagamba abantu ku channel yange unless emboozi yo nze nginoonyezza nze Kasuku ewange era by the way ekyo tujja kyogera off camera nafunamu issues mu kyabaazi money naye nze ku page yange ng'oleese interview you pay money. Yes, I say it openly. My interviews depend on interests of bargain. Kasuku embale ero nkwetaago jjo mpe emboozi yo nze YouTube yange ekubi. Nze nda nokwateka mu transport nkononye ne oli oba nokuwa okole ki? Bwonkubira oli musawo Muganda simanyo oyagala kuba oli muyimbi simanyo oyagala kwepromotinga mama newe mbande moyo gwagwanga nze mba ngenda kufunira muwa walo yangambi shanjala kuwa mbozi ofune views ne sinda namugambye kwate simu yo wetekemu ezo sente ne views obyefunire. Ekirungi kya bino byonna byonna kiri kimu nze waki njagala kati buli wenda abantu nga bajja ate ne banyumya nga boonyumya abantu ne bategeera YouTube is not for the weak. Kati YouTube emanya temanyenda mulimu ato omuzibu kati twadde ne mutyaba eggulo anti ekisooka osika n'onyigira emikwano gyo nze nsabire eri puzzle interview naye mulala ku channel z'abalala neŋŋambye yange yagiboola ate tiyagiboola aba akwatiddwa ki Mbake nyina kusaba interview. Ne oba busy ekyo nkimanyi. Kuba njugana ne Paxson nagamba ndi mukola. Tewanzi jokiza. Ngenda kunonya kozi badde sikatiddemo n'okunsikamu ku masannyalazi. Tewali buzi. Kati kikabayita akantu. Anti akantu era wano we baali bakaya nambu simaya oli mukwano gwe bikiiki. Oli n'omuganti kati oli atandise emboozi tukole tutya. Omukwano osooka n'oguzza ku bbali naye because abantu bakitwalira wali. Ntibatulaba tuseka betunyumya. Kangwe n'ekyokulabirako ekitala. Anize Kasuku nze zedi n'ebintu byenkokopako. Ebya nakasajja kanakopako olwakwanti twafunamu obutakkaanya. Kachike ne twawukana. N'ebintu binalina kakopako. Bw'oba mu business ebintu ng'emikwano simanya love toyina biyingiza. Bwekiri. Nze na interview gye nakoze recently nga bali ku musajja waffe nenga sina kyakukola ngo mu South Africa nanga mpaddeyo ebbiri. Ngaze nazigo twagirabe interview. Haninga nange bampadde ebbiri. N'otandika obangiteekeyo ezo zonna ko naye nekatugiteekeyo era ddala giteekayo naye to bargain with the audience. Naye omusajja anaayitawo ali mu South Africa mbadde muleese press conference tuzibaddemu akuba bananga akasente ke naye engeri gyakataamu ennyondo ziri wali ate akalubenga loba yali poote South Africa gagge wange nenanga mmalamu amaanyi naye regardless y'omukube ninawo kati of recent mulaba ekizibu kyayina yalinga bano bagundi balinga basomesa ayambala suuti nze namugambye internet jafuna wemuteeka asooke yeeteemuko nedda kiba bwe kiti Kasuku olaba omwana bw'aba akula tosobola mulobera ku ggwanga asituka kati oyo industry manyi tuna industry ejja mushepinga emuteeke weemwetaaga kyoye wano naye nga kakasente mwekali akasente akalina ayina Range Rover emu yokka bweti ayina kati kankunyumize bino ebintu gawe yabadde South Africa ng'ayiriba ate nno muganda w'omunene omu wano naye yabuukawo ng'omanyi nti ebintu bino ebya family bannange naye nange njogera ebintu bya family bino baayite bamulabawo nnyo n'asooka n'akola ki
Nasikamu. Nayola yakasente ke. Kasimeje yakajja sijja kulimba. Aina mu akasente ke. Akomuvubuka milioni 12. Maloka yeweri. Milioni kaweti. Aina mukaziringa 3. Aina drone, aina Range Rover, aina Chipmax. New model. Model kazi ne South Africa aina ya Audi. Segede bulungi. South Africa anaddayo. Kungoba je baba gobayo. Matanka ni nange simesi. Echeri kyo kireke. Echeri saga again. Muliro nti ainayo Audi. Eyo gireke. Tusigale wano kubira. Ntinze bwe yangamba atengo nawanga n'abagagga believe everything you are told. Kitofu. Sagala kutumula muntu amuyamuka. Ne waba yanimba. Kato zino njuba ne basi sagala manya. Goli ku kimu. Wampaye miliyoni yange nti nenkube simu kati ne mukubireko wano. Omugagawo? Tusinga amanyigi. Kikuyamba. Tomanya nti wanti wali antu nebya code nyo mugandi ne kasukwa nawe no kanga meddoboza nakuwayo nambayo bana bekiba nzo yita mu code ne mugambo wali no musajja ano bichi bekiba kikuyamba ng'onoofunamu mukubire ate munnaye mukubire tulabe ayisa musajja wange gaali naye najira banange nenji pushinga ne munange nange netaga kasente kati yaguze meza mu kikonde era bituliko Juka bya inamisa ku press conference yesterday ya speed. Owayo mugagga. Ndi wano ku interview ndine Kasuku. Akusoka kubuuze ko wano boss bag mubuuze. Sebo je bareko. Ogamba otya. Wendi tuli wano tunyumya bikonde meza ogenda gulayo nga mmeka. Emeza 5. Kati natuula kwezo. Icho chiweddi. Many of you are in denial. So I'm here to tell you the signs that you should be on family planning. It is just May, but you've already taken 3 emergency pills. You're disrespecting the meaning of the word emergency, but your life is your reproductive life is a crisis. How would you feel if everyone drove an ambulance? Another sign that relationship is still new. This is Kampala. Kampala people have a reception, welcome committee. They have a guest first. You first wait. Get on family planning because you see, you don't even know if the person snores. Okay, they look like they snore, but you don't know to what volume. So you need to slow down. It is just May. You've already had 3 pregnancy scares. Your reproductive health is a horror. You're holy at the end of every month. God, if you do this for me, I'll give you a surprise. Sweet Lord, it's me again. This time is the last. When you do this for me, I'll become a street preacher. Just get this thing. Cyana Press contraceptive. It is free in all government health facilities. It is also self-injectable, so fits in your busy schedule. Mostly you people of Soroti, Serere, Ngora, Kumi, Katakwi, Bukedea, Kabera Maido, Palisa, Manafwa, free in all government health facilities. Kasakasage na kugulake meza 5. Kana meza 5 yampa yawe eza shaluwa mwezi. Na ino chipika mu muliro sebo baddechi. Interview yali ya 2. Baddechi. Bade shalumu yala musabya 5 nanganange video bamazo bingamba ne mugaga nino njala 2. Washalumu musinga views. Kati wena mugambo mugagga. Nera musinga. Ato yasama va ujawe bintu by'ekisibo. Wachikotoko wantalo. Zitutambuza nazo munna. Nedabako ne woko mango omuntu okakane ebisigadde tujja kuyita obitunnyonnyole. Sajja mu meeting y'abagundi. Message nga mwaje impaleti. Na ino ba wao. Anti abantu baga nti twaweereza message. Message najifuna late. Awo nevaawo. Anyway, sikiri search nyigira akola omukologo. Tengo ina banno boto byenabo. Just na inira banga nokuba maina yange nja kubera kati. Nja kuva mweno class je ndimu. Sijeko mu class ya mekasuku nabafani banje ne bambite bayina sent. I have a lot of taxi drivers, boda riders, maids. They love me so much, but they bring nothing on the table. Nabadde ku live naswadde Kasuku nga bansindikira 5 10 bami ngola abisindikide ku moyo nenga ngola basinda lugendo ekyamazima tuse senta neziteka bayine ngamba kasajja kansi nga abagagga Kasuku manyi oli bakubidde ne mama we
kali nze ngo wange so mukubira kakadde akajjewe gwe kakadde nze kakadde ke alinga abakagala mu buliwo abagenda kufa seka basabao nako mu buliwo mba nosikane kuba ku masimu najitwa badde ku live naswadde Kasuku nakakasizza nti bannange nkyalina olugendo mu bagagga kati njala kati wena wakola party eyo ezo party oboyi no computer nja kyusa ku class ya talk and talk njala first of all njala ntaza ku talk and talk ngabo lita meya nsabule mukeyo eyo bwenvayo nkwatako ondeke ne bu party obwe tandika okunzija yere bera Godfather wangi nti lwaki nti ninanye nabafana ekitufu ku ground kwendi naye abasinga ba boda ba taxi nzita ku boda kuminga tebamanyi nemu kumanya kwa bebambi tebali na sente akasajja kanswaliza ku live Kasuku nagaddo kaba nenga newe nakaba nakaba kabadda jukiro mano mukabi takatalu mwansanafu nga newe nakaba tabigenda kukola mawulire amaziga nengamira omanyo kuba ku live omukazi nansindika bitano bitane mirundi mukaga ina maana nazikola livaso wali adda nefulubiri dawo nga asindika bitano dunoke wasoma shawa afunye bitano na maana abikola livaso wende kamupini banzo block ngala ini yange kati je mikwano jenina njala kubavaamu mpuliranga kati nafune ngamba kati mwefune buno budesize bucha milioni 10 teba kawoshi haye tunda butunzi motoka yo jenina ngecho obugagga mu bulamu njala at least nemba mfudo agiteke mu museum abana bange bagirabenga kontara ya fuda ko kino nze nekinkoze sambuza ki nze ekinkoze sennyo mu bulamu bw'enseno kale okugagga wala wekuli naye nakyenwana nti buno obuddenzi atuke tsali ndoza mbu ndi bwenti lwasonga tata wange teyakola nze kyandi mu moto kyakamala kumva mwana wange tegende sende zokola ki zibula kati njala nkole nnyo mukama wansaasira n'engagga wala n'abankubye golo yange bwana agaana obutambi buno bagenda buterako abaana bange bagaye bannange tata wammwe yakola ebintu byagaana sente zagaana buganyi waliwo lwezigaana njagala nkole Kasuku nga mukama nyamba n'ekikuba abaana bange mbatala ko international school mbakolere ku byaka bibagambe babere proud cause abana yagala batwa international school ibyagala sebe Kasuku ibyagala kandi karabani kange buno obudde kali musome byaka kadina yenda bandi wa manyi vane jane kachima seba unawonza okutuuka omanye emirimu gyenkoze nti buno obudde milioni kali ndi mwavu nete enkola ki tekwe ku byampi omwana agenda nasoma nenjiteekayo kali nawo simwagalawo njanninyeko ko kirasi zimbe ku makabi kyebyo naye iba biganyi njagala bakwata obutambi ntata ya streamingako yakola ka akantu yayimba yakola comedy neba nange byakola ki byagaana sente waliwo lwegaana oba byekikate tebibagala tebitwagala namba neme kugamba era Kasuku nze kino nkyogera wano nze abakazi tebalya sente zange ani nakye saagala nga nfudde mbosende zoyo yandibadde mugagga naye abakazi baazirya yazizza mbakazi ebyana byalyanga njagala bigaane nga bagamba tiyayendanga tiyali mbakazi abadde tanywa mwenge abadde tayenda nange ate akoze sente ndoza zagaana byagaana byenjagala ebyo Katonda kye yamugerera ekyo kyeyamugerera oba sekyo kabere katambikala bambi akoze mukama adde mutuufu amukole ki amuwe omaye Kasuku kirungi nnyo n'okufuna sente nga n'ensi eraba nti oli wafi kati mayi wali abantu nga balina sente ng'oddawo n'ogamba mikasa omugagga oyo tamaye byakola avudde eri kibwatukira nga mbuyaga nogande kati ono oba omuntu noge wali abantu abo ngolaba balina sente naye ngulaba Kasuku kazolina ngugamba sayira sente ono yazijjawa nobawo omuntu nti buno obudde mugambo tyaba asaanya afune sente tutambudde mu kantu kamera wuuyo ku university wuuyo nogamba omusajja mukama akole ki omukama amuwe kati njala mbeera abantu abo nga newe mbankede ku masana nenkwata akawumbi teri agenda gamba mbu nabbye kyekinkeza Kasuku nze nenkola nze Kasuku nkeera lwina interview 12 zinsanga ntudde benkolako be bansanga sinze mbasanga sibe balina ngaffe betukola nkeera nentuula wendi naye akantu kamenya akantu okamanya nolinda mwana yinche gogenda okuyamba okuwa interview natuko kusaawa 4 kati nno gwokyali kwabo waliwo gwokubira kati fenno twagenda e Masaka nammeere yali ayagala tukeere ne muga tulina interview ze tulina osooka okukola tumaze munyagwa emmotoka etwekyangiddeko mu kkubo twali tumugambye essaawa 8 twatuuka oba 10 ng'ate agenze mu lukiiko
omanyi nti yatutukako 245 ekyatuyamba awo ayinawo TV ye ne baleeta ku bitaala twalinawo kino ki battery pack interview yali ya kiro twagikola okuva ssaawa nga 245 paka ssaawa nga 3 n'eddakiika 15 kati webaze ne mukama nti olwedde olina erinnya olwo nga nze shawa nze mbadde ngenza okukola naye anti agamba bambi okutatulaba olulala naterako 10 lya transport ate nze nekyanyamba era kuba nti Kasuku nga bwe mukubira bwe muteeka ku pressure nga bambirindako anti kyekyo kyegambye kati olwo nga nze shawa nze mbaddeyo akutalako abiri n'agamba tukwatagane bambi ku lwokuna lwabitujja abiri nno ng'akuyambye ate bw'omukubira ennyo amasimu n'akublookinga Shuma nankubira ennyo akantu kantwalawo anti nze nange ezini yaŋŋamba wali olwasembayo naye Kasuku nabadde mbagambye mukwate obudde mu abataabu olwo anaatera okwekyanga ne mmanya nti kati ono kyazzaako tugenda kwevuma ne ŋŋamba kanzikakkane olwedde twatudde dda obusuugu butuluma owulire ofa naye njagala kwebaza by the way njagala kwebaza abantu beerukayaawo buno obunyama bamirirako omunnyo baŋŋamba mbu oli agula kiro ey'obwo obunyama n'abusalaasala ati oba babusala batya naye turiki ye eri kimu akabamirira omunya ati kalya n'okawulira nga kakkirira bukkirizi abasajja bakoze sente yatuwa akapaketi beekati nakebiri bwekati nga boolaba egi naye mala kuba nga tuvuga tweyongerayo nembuuza Mutyaba ne Mutyaba kiro y'ennyama eri mu ssente nagamba oba eri mugomo kito nemugamba nani kyebaagala okuga nti eno kiro y'ennyama gyolidde gye bayita Kampala ate abantu batuufu banoonye ssente Kasoko buno bulamu bwe tulimu bw'otaba mu kalabakalaba tomalaako anti kati kankugambe nekino ekintu era nawiranga bino bisitole by'abagagga mbo kirungi alisi ne watu olina ssente ng'olina emirembe Kasuku mukama ogyako mu kuba nga akusitula pressure gye zeeyongera nze wano ku level kwendisiibaka ntuka ne ngamba winaasikako wano anti osona ebistress enkya ngenda kukola kwani enkya kati nze zeeko ki njiyeyo kyekipya expression neebeerawo abantu kyebeerabire kyani ne interview tuziteekamo ssente Cyrus okumumaintaining we producer ku Baba TV okumumaintaining okubanga gwokola naye kozi naawe onoonya okolina omulungi abaana bangi shawa nja kukolera nze naye nga kyakola si kyekyo nonsense okumaintaininga Cyrus yekka okuya amafuta Morocco ye mutambule mu ddeno mu ddedi that is money. You understand? To catch up with the trade kubanga nawe tovaako. It's a lot of energy. No sustaining obulamu Kasuku bwoli monti. Kalinga fa bakyapangisa. Nga nyimbo soji sasula. Just obulamu obobo kabokka. Okubanga okyawo maintaininga. Ero nyosiganga okola. Anti wozembe yamu. Ncha kugoba munju. Kino buli bitandika okukola ki? N'okutya okugwa. So joko mu kufuna sente. Abantu ababeera bakulinze kati show off kamiro bamanyi. Banji. Ate obuzibu bunze dane bikyane mikoseza okufuna sente kiri kimu. Kaya tulaba oyo mpima gwendi naye oyo gwe tugenda okulala naye era nze akyanfunako nnyo ssente Kasuku nze anti ondaba nnamu ego ogyewulira akatonotono nze ebintu by'okusuuta abagagga ebyo I believe I can make money era nze sente zange z'amavivi ntono nze Kasuku njiriba gundi bambi yani nze nkubira emirundi 3 n'oba wansuubiza tebbo ngonteka kwa lonkuta kita nkuta Katibe bagaggo ino kubakola ki bagaggo ino mubeerako taata mukume mubigete muwane yirire oshagira nze noboze kumpa business nze ndo muntu yankubire simu ngampa business ne mugamba oliwa mukama wange era bitu yakola business nedda jangu to meeting ne mugamba nedda wento siwe nkola bonkubire simu ngamba shanja atulangi before nzo ku meeting you brief me on the phone inti tugenda kulanga kintu bwe kiti nange ne kwa makafananye kange then we can arrange for a meeting. Nga meeting eyo nchimanyi tugenda kusayininga ka sente oba kale ku finalizing ko bintu ebimu. No mutagala kubire siba gambi jango nsange wantu ogere. Bona amusaba mafuta ba YouTube abeeraga. Nenga nange muruka jembu katijiteka mu machi. Mazi. Siya bwereri. Kaizi twamaiza tuyombi. Nemuga tompa mulemu gusaagala sigenda kola. Kati oyo yenze. Omulagena kirabanga gwayiraga obo olugezigezi but I call them principles Kasuku dero kubire simu kebe company nene nega abugambi jangu ono boka obose no genda of course they have to brief you nti banange mteni enkubide ba Airtel boss wange tugenda kola kinti baluka promotion kati tuneka kati nti kale osanda kutogera kubya sente nengo li briefed novuga no kola ki no man kino kye kintu ala nagala kubire simu kwa munanga ine miliyoni ye shawa jangu anotomeetinga na business sijja
I don't come. Ndi mwava yiragamu. I don't come. I work on principles. Now, yes. Tuyina fight. Kulwakuna. Fight mungikoze buli kimu. Emmotoka yo ne bagikuba ndabirwamu ne ziyi. Kasajja kabinyako. Kasajja kabinyako. Nina lingendo okotwa omuntu Kasoko. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nebaza debanga abantu ndanga ndi musiramu. Nali mpulani nze ekintu ekibi. Olunaku lwayase mmotoka yange Kasuku kyekyo ky'obugagga kye nnina. That is my oh wow. Wow. Oh, it's gonna kaaba. Shawa, don't cry. Okaabye nnyo kisusse. Don't cry. No. Oh. Nali ngenda kukola omuntu ekintu. Naye Shawa, ng'okaabakaaba. Oh, no, let's gonna kaaba. Ate okaaba amaziga nga mangi. Kumanya amaziga ngalinga nkuba nga gajja kya. Kasuku nze nayina kuba andi nagamba nze bansala ndi Namagoya. Bakusala ndi Namagoya? Yes. Waddugala ddi? Banfumba mu kyogere Masaka okumala omwezi mulamba. Namagoya bw'omwanguyira ddayo mu kala yeetuufu. Just kuba kwewabya. Yes. Zinali Namagoya. Kati munze namu obutonde obwenjawulo ku bantu ba bulijjo Kasoko. Banfumba omwezi mulamba. Nyinzo banna natural powers katuchitewe tuti. Supernatural powers. Kati ge maziga gano. Nze ndinga muzungu. I have feelings. You're emotional. I'm emotional. Nze ky'obugagga kye nnina mu bulamu mmotoka. Mmotoka. Njikoliridde okugifuna andi kati tukunza kye twatandikira. Ffe twasuka mu bulamu bwa bayita bwa fake it until you make it. Ogenda ku ka show. Nalo kutwagala promoter kwa mitwalo 10 n'opangisayo ka Uber. Omulage mbu mulina class, mulina ki? Anti nga theology tambula ku ground. Bobo nabiro bakabisha watambira mmotoka. Funeba bounce. Tumala gajja. Nofunya abagenda okuggala wimanyi ng'otandike ngo kibagamba kyokola ki? Kyokola. Opangisiza emmotoka, opangisiza sima bano ba designer ab'okubira obulango bw'obwerera akwaddeyo obugoye oli fake is a life. Ogenze mukozi bakwadde emitwalo 10 obaaga. Muri babiri. Owaddeko Sayira, owaddeko ono, owaddeko itosigaza wadde 10. Nembera mu obulamu bw'emyaka emeka. Otunda perception. Abantu balowooze nti oli wakabi. Nenkasiri. Awo nembanga avaawo. Tufuna yawe Morocco mugaga ntufuna mugaga yali mu America ali bamita Martin. Yali mu USA. Ngaita na kyatwagaza. Wabulanga yagala bagazi comedy waffe. Natupangirisiza apartment. Natupangirisiza Morocco kumala emyezi 6. Ya renting Morocco kumala emyezi 6. Ntuba ne Morocco bakali ka 10. Nga tuba nako twevuga nenga seka fa nga bakatu rentingira. Obo mugaga yakera ku macha chichi. Nawunya. Nagende America ne bagitwala. Ne batuguba mu nyumba. Ne tuddayo from this moment, from the grass to grass, tuddayo. Tuddayo mu kiyu kimu mutwalo 15 ntuberako ne mwe embeera. Kayo tutandika okufuna ku bagagaga otufunye success motors tutanso kumulangira batwe moloka ya loan. Tujifuna kamaloka ka loan yawo. Tukavuga bameka babiri. Tubeera baka kamoto tukasula loan. Era ne show yafu je twasooka okukola almost sentence zinga zitatu ziwandigedde magoba twamalayo bande ya motoka. Katuwe twavaawo netudda kweno step gyetuliko olwaliro nti buli muntu yeevuga ate mmotoka nga tebanjibwa okategedde nti shawa namaka yange nane kadi yaayo kati wogikwata ku mpulira ngonzita. That is my first born child. Ye mwana wange nze mbalango bana gwera soka ne tinasindika omwana wange oya. Who is your first born child? Nicholas. Omuntu najja nakola ku Nicholas namusunga mu olugalo. Tekisobola kuba kyangu nnyo. Okategedde? It can't be business as usual. Omuleka bulesi namuleka na. It can't be business as usual. Bichokamu. Yes. Kuba omwana woyo Nicholas wena bana bameka Kasoko. Sata geedwa nzao neka. Nina abaana. Oyina abaana basuka mu. Yeah. Nti abana wabo no bagala kyenkanyi. Ne Nicholas ona inzo banga ye mwana gotandise na yobulamu. Awongo tandise okufuna ku sente obwatwe kali Nicholas oyo abamwana wanjawulo. Nti bana balabo ina balaba daddy ice cream ajabuzi Nicholas sanki baya sabanga ice cream ko mande ngamfuna lwa kumeka. Nedda yamufunirangawo. Osadoli plan de kid. Yamufunirangawo teyinako bizibu ebyo. Stories zichuka mu nanti kati. Yeah. Nato amchabayizo basi bwabadde naye. Agenzo mufunanga embeera yeeyo. Nze nakeero kuzaala. Kati gwowa ya Nzi. Zinazira bakazi baziraze ne unya n'omukazi yanzalira ngenda mu award. Mukaa nanzigwire nzijo batinefuna ku sente zo mukazi yanzalira ngenda mu kuba embaga. Kyekirabo kyogeno muwa.
Ante limbaga bazikoyita bakazi Kasoko kati nze mbane mukadali waliri milioni zange 10 mbago banga akoze charity. Kodokirira. Obeera wadde bantu bagende bafune ku business. Ngenda kukwata mukazi wange muteke mu sente zimbaga nga mugawe bale kunzaira. Zinazalo omwana nga mpangisa nyumba ya mitwalo 7. Ewa. Mukinawa. Kati gwebuze mwana wabandi sikina yisuza mu nyumba ya mitwalo 7. Mukinawa yewa. Olaba mukinawo natete. Yingira mutundwe. Kati yingira mundeyo dadi Franco go bayita kinawe eyo wagakirawo. Amita chairman gakira wagaba masanyalazi ekyalo kyonna. Gunobo ina nyumba ya sobyo funa amasanyalazi. Ye gakirawo. Gakirawo. Eyo gye wali obeera. Eyo zalimbira ngasobola mu nyumba ya mitwalo 7. Nenga no mukazi yakirizwa okubeera nange. Nga yo mukazi ali mu mbeera ki? We mana ali mu nyumba ya mitwalo 7 zali mu mbeera ki? It was a very bad condition. Bakategedde. Kale we mukazi obye mu planning ya kai ne basi genze mu maaso nayi. Nga atachada mu futures pa no kazi nabo bachuka. Ate bofuna sente, ate wakyose embeera abakazi abo yana mu abakazi abatandika n'abasajja mweddeko. Ate batandika okufuna sente, oleko kati abira bize tachakuwa nnyo budde, ate biteka mu feeling. Tachampa time. Oyaga tubere wakanga tubera mu kwega danga buli kaseera. Right now I'm busy. Lwito abera mu kwega danga nga sina byakola kasi no kunonya sente. Omwana alina okulya n'okunywa. Kategedde. Mwavaayo mu yo 7. Kasukwawo musiriwo. Kati oli muyameka. Sigenda kwogera nyumba sene zendi but I'm not nayo navaayo emisindi. Andi abantu bakuzalidde mu kukyala ate bakolanga okula na baldo banyiga neddogo. Abantu bakuzala nabo ku kyalo. Ndiwe kinawa. Anyway nze ndiwa amatereke. Pakati story yange naye eri awo. Kolidde nasana. Ate mbadde mu kinawa. Makerere mbadde yonze ndi awo. Ensogi baddemu. Enkubye. Tambu enkuba y'omuzire ekuba. Ensogi baddemu. Allahu akbar kabira. Nze nakuba bloka. Nakuba bloka ku myaka jenanga kasuka akameme bloka ngati kasuka fiti 8 waggulu. Byebimu kubya nyimpa ya natural I have to be tall. My father is tall, my mother is tall. My shortness is because I'm lame. Nze muno bulema bange siba nacho. Bulema. Sina kuba mumpi. Era mtamani wange wo mula inzo basi nga Nicholas. Atinga wa myaka just 8. Ngamusinga ki? Obuwanvu. Kagede Kasoko. Katudde ku fight eriyo ddi. Lwakuna lwaddi. Oyino wiki leso lwakubiri. Okwosencha. Yes. Hey, by the way. Wansubize meza. Kama mulungi nvauna. Yonze Kasuku ayi nakubidde munyagwa ne amanyi ne ganze gwa. Never did for live. Nemu kabona asitula bada kunatuza n'abalangira wandaja kunsitula. Teyangobye sijja musala kuzigambo. Naye tubera ku live duno kagamba. Buli muntu akubireyo omuntu we. Ng'oli shuwa aja gule meza. Ku live wano. Neno nyambagagga bange. Jukira the problem jennina. Lwaki situnze nnyo meza. Nakava mu kivulu kya mukwano. Kati natyo okudda mu bagagga bange mbalina. Nina kyo kubakola ki? Okubaddamu. Kuba nange na feelings I have humanity in me. Kasuku wampe meza tide ekivulu. Komyewo okusabye meza. Success models bagula ticket almost za milioni 7. Nzire bagaye n'ekikonde mama. Alinga ne show y'abalema ekola ki? Kati nabeterekedde ku show y'abalema. Ne sibalumba mbino bya kikonde. That's why situnze nnyo meza. Not because I don't have the rich people. Mbayina nina gale kamba kole ki? Kati ntuka ngamba nkubire mu gagga kinga ndi ku live Kikenya anyiga kubira mama we. Eda chikazawa di bidding amali nanku asendise milioni. Eye meza. Ngane saa kubira wange mukazi watu. Saa kubira tata atoyo mbambi ononyi mama nno kale kaleko. Mama milioni asobba nayo mama wange. Wabula abaje kakanudde. Mbani no jizayo. Kali ngasijja muku yali ngamba nkubirani. Nekubira list. Na idi be namba ya mnyoga nenjifuna. Naka video ke nenjifuna. Mali nange njiriba. Kadi wenjifuna ngamba kankubire honorable. Honorable mukubira honorable tanise kombriefinga. Lwaki byanjagala. Nangamba nanese nkutegekedde shawa koze mu mutima kimpe kati sho yalwakuna. Wala doma nyinti kati kati. Nade meke kubidde honorable kanyige. Emilioni yange sha nache nkutegekedde masa kiri mutu. Wento we naswalide ku live. Nga sina yo mgaga mlala asuka ko munyagwa. Gwenno we South Africa gawe kugambye na yepini. Nita ntazisinde saka temeza agambi. Kiri mgaga wangu we South Africa.
Nenga Chikonde agambye Thursday no sawa Lwakuna emirango gigulawo sawa 12 saa 12 na trainings ebimalayo tata oyo abadde training anoli muganda wo oyo mulima tasobola kuntendeka baba genda konkuba ate oli muganda wo gwe yatugamba naye nagaana noga koche ko nafunye gwe bayita coach Bawa oyo champion mu Uganda boxing gwe nafunye yabadde training naye antendese ebisoko nakulabye omukono wagukoze nina omukono Kasuku ate nga sibya kugejja bugezi nkasuka ebikonde ebiri serious naye njagala onkubira omwana kuba tuli mabega wo ani Kasuku njalo je kushoya yange wagule emmeza notajja kweno jangu ngenda kujja kweno jangu otulewo emmeza ya milioni emu n'ekitundu toyongera songera ko nange sokubira omutegesi yaka mu kitundu kankulage posta yaka mu kitundu sagala ogende ngoyongera sikwongerako zizi no sente yaka mu kitundu emmeza eriwa kafananyika wa saira sona kafananyika show aka posta eriwa ja kulaga wano toina ukafananyika posta awo Saidas kamperizo boka ukalete wanene ye mu kitundu munnangi ani kadingenda kunyonyola na lwache eribwetyo so kugambera lwache eribwetyo omugagga atuwe ekifo zenda kubeera kati nomusiza gule suwani omugagga batuwe ekifo kamu kitundu n'esatu omugagga batuwe ekifo atuwa kyabwerere wabula atugamba you have to contribute to the bar oyira bulungi how buli mmeza gye mutunda njagalako ebyokunywa kyembadde ngenda okubuuza nti otuteerako ki ate anago kugirako bereya oba kale esente zugwa mu kyokunywa ekyemitwalo ameka 5 nebbaala ebenge ekoze eki ng'efunyemu kati bwatu bwe yatuwa kati miliyoni eno yebeereye eyaffe that's why yakamukitundu kugirako ekyokunywa kati emitwalo 5 tunaagalya ne tuganywa mugenda ganywa ekyo bate bakibagamba kankyogere wano emmeza yakamukitundu naye kugirako ebyekunywa n'ebyokulya ebiri wasa emitwalo ameka nti tugenda kubuuza Kasuku onywa ki otugambe nti onywa Heiness tugamba no Heiness mu bbaala yaffe tugitunda ssente bweziti nti 7 maybe otongere yameka 2 oba ogambe akampe beri yange erimu 3.5 gamba 3.5 osigaze 15 bakuwereko n'ebyokulya oba chips and chicken oba chichi olime kujja ku meza nga nkali ngobadde kamu kitundu so that's how bwekito bwe kyakola ki bwe kyajja meza kamu kitundu ne kugirako ebyokulya n'ebyokunywa kugirako big bottle kategedde bulungi saa kulimba guli musajja wange twalatanduga saa from so wawo tuli olunaku lwakuna bannayuganda mbakoowola mujja mu witnessing the great Tyson, the great Mayweather, the king of the jungle. I am back. I was dead. Now I am alive. I'm going to kill a man. I'm going to shake. I'm going to bring earthquake. I'm going to waken the dead. Nenda kuzokusaba. Yes. Kale. Ebisigadde. Situdde. Situdde. Echi. Wabikoze dda. So tujja kubeera tuddamu okuwuliziganya until next time mubeere bulungi mweraba omugagga etanagisindise era nebbirizaako ne South Africa wana wangala omwezi nga sinze ngeno mwesuulira muwaddemu emyezi omuto omwesonyiwe asindise 5-2 muwaddemu emyezi egi tamanyi ba YouTube I'm gonna change my kalame chameleon I camouflage CEO mu South Africa nkuwadde emyezi egi wampadde miliyoni 2 n'ensabula shalom meza kasitagenda kugulako emmeeza 5 I count money sin ebyo byegenda kungulako Kasuku sibibala mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kiba alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo banagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannaye